Yes, okay, tugenda basa tende tetwolekede episode 2. Kakati tujjukira bulungi entandikwa episode yasooka ya firimu yaffe ne ya revive. Ekyali ku crematorium. Embeera teyali nyangu, abafu okudda engulu. Calling, emailing, you're done. Kakati mwana mwala M yagamba professor nga bwe yali agezaako omukubira emirundi mingi ng'agezaako okwewala ne texts ze kyokka nga balina ebikulu ebyokwogerako. Ekikulu kyali ki? Munaffe mu kunoonyereza Muroka kyali agezaako okubba embalaasi n'amanya Muroka gye yali eva yasanga omukadde eyatabuka. Tutandika butandisi tuli ku episode tujjukira nagambye muno w'ekyo kutuusaako nga bulijjo. Kakati mu kaseera kano tulengera mwana muwala M ng'ayina gye yagudde wabula mu kubanga adda engulu yakolola mpeta. Kati bw'akolola empeta yeebuuza butya bwe yali atuuse wansi eyo kubanga gulinga mugga kyokka ng'ate waggulu walinga awali engeri y'olutindo. Kati yagwayo atya wansi eyo? Waliwo n'engeri ya falls entonotono, obuyiriro obutonotono. Kati yatambula n'ajja dda waggulu ku katindo nga n'engatto yeerabika we yasigala. Engatto yeemuva etya mu kigere? Waliwo ne jaketi ye ng'alinga eyali abaddeko wano oba yabaddeko wano. Yalaba emmotoka ne yeekanga ya poliisi. Waliwo omusaalaba n'ebimuli kiraga waliwo yali afiiriddewo okwo. Njagala weetegereze. Dude, the hell have you been? Are you seeing this shit? Yamubuuza waayo obadde obuliddewa. Bino ebigenda maaso biraba ebyali bigudde mu kibuga kya Wasso. Abantu abasinga nga balowooza nti abantu abavudde mu bufu okudda engulu layika zaafuuse zombi, naye ng'ate amawulire ne bascientist results ze baakafuna oluvannyuma lw'okukebera nga biraga nti tebaaliko kikyamu kyonna. Yagwa erudda yatuukira wa mukwano gwe kyokka ng'alinga eyeetaaga okwebaka. Yayeebaka. Mukwano gwe yamuyita naye ng'alabika tayagala kwanukula. Kakati nno okwebaka kiyinza okubeera ekiro ekimu oba akawungeezi akamu. Ono yamuyita M. Yeah, she's here. Kakati nno yazuukuka. Abadde munafu. Kyemuga tujja kuddamu twogere. Alina gwe abadde ayogera naye nga bali mu kugeya ono nga yeebase. Yava mugamba azuukuse tujja kuddamu twogere. Kati yajja gyali. Ono nga tagenda kwekubya buyaga. Yalinga yeekubya nnyo obuyaga, yalinga ayagala nnyo obuyaga. Kati agenda okwekubya obuyaga n'asala sinifa endala. Enjaga eno ey'omu nnyindo erinnyirawo naye awuli yiye Katonda n'asala sinifa endala. Temukwata enjaga, temukwata enjaga. Kati yawulira obusungu n'ajja akuba endabirwamu kumbe yeerumya. Kakati n'endabirwamu yamusala era n'ajja n'omusaayi. Dude, look, I'm sorry to leave you. Ojja kunsonyiwa okukuleka. You're struggling and shit. Manyi olina embeera gy'oyitamu. So we're freaking and... Naye ndaba bakadde bange batandise okwebuuza. It's cool. Yeah, we'll probably do the same. How I feel enough for you? Hope it helps. Kakati nno Meya Dillon akyagenda maaso okuba Dilish. Meya Dilish akyagenda maaso n'okugumya public. Era tugezaako okufuba nga tusobola okonfaminga ne CDC n'aba authorities oba ab'obuyinza bekikwatako bannaffe okuuma emirembe n'obutebenkevu. Abo bonna abasinga bakyabakuumira mu lockdowns, the revivers. Kakati ono bwe yakubye endabirwamu amagumba gamuluma buli waafuna n'okuyona oba jaabu yonna. Kakati n'ekiwundu kiwonye. Revived people are out there, Sheriff. What are we to do if we see one? Abantu baali bakyagenda maaso n'okuba nisiba amativu ku bantu abaali bazuukusa okuva mu bufu. One of these revivers, they should report their whereabouts immediately. Omuntu yenna alaba ku ba revivers bano olina okuba ng'olipootinga we bali n'ebibakwatako. Abantu baali nga buuza oba bateekeddwa okubatya. Wabula tetulina kubeekengera nnyo ne tuteekinga precautions. Why all of the red tape? Lwaki red tape buli wamu? Kakati ono oluvannyuma lw'okkoona jjaabu mu ndabirwamu n'emusala n'awona yakwata akambe kwe kwesala buto agenda okwetegereza awona. Ate nga ba revivers be bokka balina obusobozi okukola ekyo mu katundu akaliwo ekyobuliwo kati.
exact thing. Katonda wattu. Are we safe? Abantu babuuza oba bali safe ku bantu bano. Ono naye atandise okutya. Yali omu ku baali bazuuliddwa. Kwe yakomawo yamala ennaku 3 nga yeebase. Ewa mukwano gwe kyokka yalabanga agenze mu buliri ne yeebaka n'awummulamu. Tulaba revival ekyatandika butandisi. Tulaba pattu. Kaaka tukwate kubo ne tudda wano. Olwo bino bye tubadde tulaba omuwala ono bw'atyo bwadde engulu. Jukiro ono baamuyisizaamu kino ekikungula kasooli. Ne yeebuuza ojja otya okubanga olina ekiwundu ne kiwona kwentugamba taata. Kati kumbe mu biseera ebya lockdown balookingira down oluvannyuma bwa revivals okulisa fesinga. Ono naye alina gye yafubutuka mu muggeeyo wansi naye nga tamanyi kyajja kitya. Kati ono yeewuunya nnyo. Yamale wa mukwano gwe n'ennaku 3 nga yeebase nga tamanyi nti yeebase. Naye bwe yadde engulu yazuukukira ku mawulire naye agasinga omwewuunyisa naye okukizuula nti yali omu ku revival. You and I have to be on the same page. Kati yamuganze naye tulina kubeera ku same page. Kubanga poliisi ejja egenda kwagala okumanya ki ekibadde wano. Kati amubuulira butya bw'alina okwogera. Kwata jaketi eno. Talina kulaga wali awayulise kuba muntu ayinza okumanya oba afunye ekiwundu kuba n'olugoye luliko omusaayi. Yamugamba gwe gamba wulidde essasi okuvuga okujja munda. Okay. Ogenda otuuka nga olaba bino ebiriwo kati. Aba Mount Bay ne batuuka police department oba sheriff department. Yeah, it's good. We're good. Kati bamulengera ddana jukira muwala wa musirikale omukulu atwala sheriff department bonna mwe bava. Ono yenna mukadde yabadde agenda maaso n'okukola ebyo. Than she looks. Omukazi ono abadde w'amaanyi n'okusinga bw'afaanana naye ekituufu tulyoke weetegereze. Kaakati tukwate kubo tudde eno. Jukira munnaffe sherifu kwate kubo ne muzzukulu bagenda ewa sho. Omukyalo oli sho yali amaze okuziikula bba amubuuza lwaki taddangulu nga balala baakomyewo. Kyokka omuzzukulu afuluma emmotoka gye bamugeeta fuluma ndaba bw'atambula. Eno waliwo trip wire yazigwamu alinga atategeera by'alaba. N'amala n'azuukuka. Agenda okwetegereza kati kayinamu ekizibu ky'amaaso malwadde bwe kuba tekuli galubindi. Kati waliwo yazimulondera n'azimu olaba bw'afaanana. Gwe ssebo erinnya lyo ggwani. Nze siteekeddwa kwogera n'abagwira. Bw'ondaba ng'omugwira kale bwe mba ndi mugwira. And I'm guessing Kantebe you're also not supposed to be in the woods. toteekeddwa kuba mu kibira wekka si bwe kiri. Got lost. Ajja kunsonyiwa mbadde embuzi. Don't be. Tobula But you run along. lwaki todduka ng'odde eri n'ozuulibwa. Dduka ng'odde eri ozuulibwe. Ha. Kaakati jjajja gy'ayita kupa. Bw'amulengerera. Oh my God. Katonda wattu. Nuts. Obadde ki? What? Nagaye tovaawo toseguka. Get off like that. Maama wo teyakuyigiriza butamala gayuli dduka bw'otyo? Sooka owulire. There. Waliwo ekiri mu ttale eno omwana kye yawulidde era kikyamuleese. Yagamba ye sirika owulire. Kati kwekudde eno bannaffe ambulance ng'emaze okutuuka. Ono ayina engeri gy'awulira yafunye mbu panika ataaka. Panika ataaka zino zimanyi okujjira abantu ng'alina kyalabye oba ekintu ekimutiisizza ennyo. Hell, a lot more than just some old woman. Kwegamba abanga akubiddwa puresha mu ngeri efaanana bw'etyo naye nga si bwe kiri panika ataaka kirala. I want my dad Kati yannyonnyola kino kyali tategeera. to die with her. You talk to Devin, assuming he wakes up, and I'll get him on board. Where is him? Muzeeyi yatuuka abuuza emu waale. Kati no emu abadde wano. Ne tujja tudda ku ggwanika namukadde wuuyo. Akabika baamutemya akabika empolonko kateeka ebbali wali. Bano be basse DC. Every known reviver, and to date, not a single one has shown any aggressive tendencies or Laba maladies. So what is different? yeebuuza kyanjawulo ki ekiriku.
mukazi ono kubanga bonna be bakozeeko studies tewaliwo n'omu alaga aggressive tendencies oba tendencies aggressive tendencies ebikolwa ebirabika okuba ni bikambwe okuva eri abafuba n'abalamu nga bikolebwa ku bantu abaawo abalamu ababaddewo tewabaddewo aggressive tendencies ku ba revivers ono kyanjawulo ki ekimuliko kati ng'okyali ku kyenjawulo ekimuli nga atunula munange tukwate kuba okuddeni Just a little panic attack. wafunye panic attack kyekyoka bali mu mukebera ye mwana M agenda okwetegereza nga muganda we Relax, okay? They don't know. I passed. tebamanyi Okay, oli okay fine. naye toli fine Don't you? ki ekyakutuuseeko So, kwenkyenkolako it? okikolako otya It's so fuzzy. namugamba amazima gali nti tebitegerekeka Can't remember. Why didn't you come? kakati mbutali mu kifo ekituufu ekyokujjukira ebyabaddewo toyinza kumala gafa Everything I can remember. nja kukula buli kimu kyonna kyentegeera kyenzijjukira ono watuukira She's fine. Let me look at you. Are you sure? They said they brought you in an ambulance. I'm fine. baage bakuleetedde mu ambulance ko ndi bulungi Seriously fine. Didn't we talk about ali bulungi Thinking anyway. Taking your sister to a crime scene. oyinza otya okutwala sisitawo ku crime scene let me explain what happened. No, because ayagala kunnyonnyola ekyabaddewo I got lost in the woods. yabulidde mu ttale That's annyonnyola okay. No, I don't think I'm above. omuzzukulu annyonnyola Also, I was raised. bottom line is I don't care. kakati ndo taata yayomba nnyo kubanga muganda w'alina embeera gy'ayitamu talina genda crime scenes Now, please. era mbu yafuniddeyo panic attack kyekimuyombya And let's go. ndeka Grab her like that? toyinza mukwata bw'otyo Dad, are you not the one who lost Coop today? What? gwe taata naawe togamba mbu omuntu ali careless naawe ng'omwana yakubuzeeko famire y'abanne eyulika buli kadde I don't. seetaaga buyambi bwammwe obukuumi bwammwe wadde amagezi ge mumpa saagala None of it. I'm done. bino byonna bye munsaasira saagala Alone. njagala mundekemu nzekka I will figure it out on my own. nja kwezuula nze kennyini engeri gye ngendo kikwasaganyaamu Dad, that was your fault. My fault. byonna gwe wabireese taata kwenze lyabireese All that right now. Now, tell me what happened. sooka ombula ekyabaddewo sheriff twagala kwogera naye I need you to monitor who's coming and going. twagala omuntu alinga ani ajja ani afuluma Nobody talks to the press. tewali n'omu alina kwogera ku mamulire ku bigenda maaso abamule tebalina kyogerako Okay? gwe kwata kupa omuzeeka Later. tujja kwogera ku bino oluvannyuma Yeah, this way. sooka ojje kakati sherifu bamuyita I met a man in the woods. kyava amubuuza ki ekibadde mu bibira kwe nti waliwo omusajja gwe nsanze ku ttale Have his protocol right up his ass. Wrong language. Ma'am, you need to leave. You can't. maama fuluma tosobola kubeera wano Okay, but you know what? I'll take care of her. Let me know her. yamuga ngenda mukwasaganya tutya Coop up to the cafeteria. sooka ontwalire kupa cafeteria Putting cups or something? Sure thing. munfunire ekikopo kya padding kanzije You want to tell me what actually happened to me? oyagala okumbula ki ekyatuse mu baani That's the thing, sir. Strength has as much to do with the nervous system as muscle mass, and without the proper pain response, kaakati bagenda okuleeta sherifu bamulage ku kye babadde bakebedde ogenda otuuka eno wano waabadde omukuumi ali wamufu yesu kristo omukazi adduse One to the first floor. namukadde eno gye bamulese namukadde alamuse nekirabanga okusaaga Keep all of this under the rug again. yamuka tosobola kukumira bino wansi gwabisiikiriza oba bisiimula Thinking that you were living in an episode of The Wire, and the rest of us will just baba bakyali awo beetaaga emergency first floor mbeera akyeguddewo ono kyava ajja emisinde adduka alagawa gwe sigala awo soka olindeko omukadde gwe babadde batadde eri omufu basembe ogenda otuuka ono yagamba katonda watu namukadde ono ate ye nga
kyekigenda maaso ndabanga geyena eriri ku nsi geyena lyennyini kuupa aliwa fuluma firimu egenda maaso yamugambye akwate kupa bave wano gwe naawe vaayo kali akantu kalina amaanyi omusirikale bamukutte bagoyagoyeza abasawo bano balinga kati netudda maternity ward yewabeera abakyala eitha abazadde oba abazaala oba abaana abato abazaaliddwa kati waliwo wingi ey'ebibaya gye bateeka ba newborn gye bamusanga oh baba ani oyo obadde tekannabalaba banange abakadde kale babeera bakembakemba naye ono omukadde atakembakemba akulukutanga wirubaalo omukadde ono bana abakadde bakembakemba ono takembakemba kyanjawulo ki ekiri mu mukadde ono nga ne simayiro tasekawuli simayiro ayanjala nyanjale simayiro alazeewa alina supiidi ono na mukadde adduka ayuza supiidi mbaya supiidi ng'esusse na mukadde supiidi nga ndala mu kiki ugenda okwetegereza akaana akakutte emimwa obwana obuto buba bukaaba nnyo kuba buba bute buba n'ebyoka akakutte muleeta kati atugenda okwetegereza emikono mu bbanga babadde bagoba namukadde nabaate gwe basanze lindako kuba okola ki wano mwana wuuno ye musajja omuto kupa gwe yalengedde mu ttale bwe yabadde agoberera amaloboozi oba gabadde maloboozi ki ge yagoberera twategedde And I have given you permission to tread on the serpent. Nze mbawa olukusa okutreadinga ku serpent ne scorpion newoona olumi bwange amannyo g'enjaba tolwale tofiirwe bulamu. You're worried about panic. What's going to happen when there's some super strong reviver? Singa abantu bamanya waliwo super strong reviver. Nurses through walls. Omuntu akanyuga bannansi ku bisenge. At least something that can't be killed. Not do ekintu ekyasobola kuttibwa. We have a proud history of handling people that are different. Tetulina history okwandolinga abantu abalina ekikula ekyo. Naye meeya yakyogedde yeno enjawulo gye babadde boogerako. Kiki etudiiringa nakyo wano naye kyakkula kye tulina okusigaza. Liberal agrees with me. Katonda Lock them up. Nalowoozezza nti omusajja ono ajja kukkaanya nange era owulira dokita bw'agambye wati abantu bano tubasiba obadde okwegenda maaso n'obakomplainingirako ddala naye twogamba tetulina resources. Bino byonna olaba kozesa resources entono ze tulina naffe awo tulabe oluvannyuma engeri gye tusobola okwogera ontama butami. Sheriff ono yatya n'agamba abantu bano lwaki tetubasibye ne bale tufuna ne tubakuumira ne bataatayayayamo ne tubaleka na kubeera na famire zaabwe. Naye abantu abasinga bonna balivayiva balina baŋŋanda zaabwe. Tetumanyi bulabe ki bwe buyinza kuba kati waliwo revive emu yeekomyewo eri super dangerous. Bagitemya akawolompo kati yazze engulu kati ate erina amaanyi mukadde abakadde bakemba naye ono takemba ayirimuka kati ono yakwata ekkubo najja yayingira ruumu. Laba ekiri mu ruumu eno mulimu ebisiige ebyawukanira ddala ku ntegeera n'ekyokumanya kyamanyi. Jjukira muganda we okuva yakizudde nti alabika abadde naye yali omu ku balivayiva ate ng'amaze ennaku nga tamuwuliza yatuuka erudda. Waliwo engeri ya sikaana naye nga si sikaana nga yakwekamu enveera mulimu amakerenda zino drug ayina ebifaananyi bye yali asiize ebitategeerekeka. Kati yamubuuza olowooza okola ki okumala gayingira kwendi biki bino. Eno idea y'okundekayoka. 1 minute we're talking about us going to the beach. Twasemba okwogera nga tugenda ku biiki omundi oguddako nkulaba nga simanyi nakumanya nti waffa naawe noddanga omu ku balivayiva. I find out you're using again. Kati ndaba ozeemu okukozesa enjaga. Is there a question in there? Waliwo ekifaananyi ekibuuzo mu ebyo kwenti ebibuuzo bingi
byennina. Oh, I thought you were doing better. Yeah. Nalowooza nti wali ogenda otereera nti ye nali ngenda ntereera naye Her accident happened. okuva accident yabeerawo Instant release. Shit is hardcore. So yatandika okukozesa enjaga eno bubi nnyo. are you still on? No. Okyagiriko. When I woke up, it stopped working. Kati mbu ku luno bwe yazuukuka enjaga ye tekyamukolera But it doesn't have the same effect. nga tekyamukolako nga bwe yali emukuba. Kati ali clean. Enjaga ne bwagikozesa kati tekyamukuba yavuddeko nve. Here, how did you? Waliwo amakerenda agasoba mu 10 wano. Shady Pain Clinic. If you have the money. Kakati yamubuuza gy'agagula. Money. Sente z'oguzisa enjaga eno zivaawa? Aya makerenda gano gaba ga bbeeyi. The drugs Kati wuno ndi mu byanjaga. happened to you? No, I didn't. Ki ekyakutuukako? Overdose. Wafuna overdose? Yeah. Edda. Kati onayagala kumanya muganda we yafa atya? Kuba oyo yenna aba reviver ateeka okuba nga yayise mu prosesi yakufa. Yabuuza kiki ekyamutta. Wakutte enjaga, wanywa njaga overdose oba? Tayagala kyogerako kubanga naye amugaa talina kyajjukira. Kyava atuula wali. How about you tell me Watawo ombuulira something? ekintu kyonna kyowasembayo okujjukira olunaku olwo. Yamugambye takyajjukira. Kyava atereera. Sorry, Kakati nali I went to the bridge. nagenda ku lutindo I kubanga lwe lwali olunaku lw'amazaalibwa ga maama. said it would be a really good idea to get some closure there, and it just Omanyi buli w'obanga omuntu oyo akufaako n'ogenda we yafiira maama alabika afa accident ke kasaalaba ke twalaba n'ebimuli yali agenze kujjukira nnyoko we mu kaseera ako. Kwendi waliwo ebintu by'obuuka. Ajjukira ng'agenda ku lutindo n'ajjukira n'okuzuuka ng'ali wansi mu mugga. Bino byajjukira. Yeah, it was 9 or 9. Zaali mu ssaawa nga 9 nga ntudde ku lutindo awo. Naye ndowooza nalaba oba mataala g'emmotoka oba ki? Emmotoka eringa yali emmulisizaamu. What was that? Eka No. emmotoka ali kikula kintu yali emmotoka ng'emmotoka endala. Okay, well, did you smell anything Gwe tolina kintu kyonna kye wawunyiriza oba or okwekubya enjaga oba ki? or did you maybe Oba oli awo nga did you hurt yourself? wayeerumya mu ngeri emu oba endala nti oba wanywa enjaga n'ogwayo nga totegedde. I've Kyemmanyi had that a lot recently, and nange ebyo mbadde mbirowooza bwentyo naye nga oba kiki naye nange siikakasa kituufu kyantuukako. Nzijjukira kuba waggulu awo kale ye enjaga yagyekubya naye tajjukira ggwayo wabula ajjukira emmotoka okuvuga nga esembera gy'ali ng'emukubamu amataala naye oba yamuyitako. Nomugaato gamba taata ekyama kino nyakisigale wakati wange naawe. just wait. Sooka olindeko. Damn it. Just come to the station with me Wati ojje ku station nange. real quick. I'll show my stupid face and Kakati takyagala kumwejjako oba kumubeera wala. Olaba ayagala kutambula naye ku mino banga akimanyi ono alina embeera gy'ayitamu. please. Bambi tugende ffenna ku mulimu. What happened to you? Ekyamazima njagala kuzuula ekituufu ekyakutuukako era nga nkimanyi nsobola. Okay. Kono nti kale Yeah, let's go get this over with. kino tukikoleko nakyo kiggwe. Kuba n'omuwala naye alaba ayagala ye naye ayagala amanyi oba ddala yabaaki. Kiki ekyamutta? Ajja atya okuba ni afuuka livayiva kati ng'amugaa tugende. Kati nno omusajja mukulu yuno muwulire amutya Love when he's in a good mood. He's mwagala nnyo aba ali mu mbeera nnungi. Kati weegendereze. supposed to be helping with this Arlene insanity. Kakati tamanyi ng'ejo ayinza kuyamba mu bino omuntu kwa bantu bavaako waya kyava ayitawo. Okay. Kati ng'amugamba eno yimeeza yange kwenkolera emirimu. Grab something from the vending machine. Waliwo vending machine erudda waliwo n'ebinusu awo so bikozesa n'ofuna ebyokulya. Ngenda kujja mu bwangu nange onfuniro ka chocolate okuva mu vending machine. Kati ono ng'atuula eno ye desk ya muganda we kyava ayambala ekijaketi. Kati ayitawo agenda ku vending machine afunewo ebyokulya. Vending machine zibawo ku poliisi naye oba ogisuulamu ebinusu
kyava akwata mu nsawo ajjemu ebinusu asobole okugifiidinga. Kati yajjayo bisumuluzo mu kifo ky'ebinusu, ajjayo bisumuluzo, kyava ate afuna ekirowoozo ekirala. Afunye ebisumuluzo bya mmotoka ya muganda we. Kakati munnange yavaayo oluvannyuma. Oyagala ki? Yinza okunyamba ku bino nombula ki kyobimanyiiko? Bakerenda wazijjewa blueberries. Kweniva mu byomuzannyo zino si blueberries, aziyise blueberries blues ziringa oxycodone. How much would 1,000 Nyakumanyi kyebiri bigula sente mmeka kuba ninawe nabirabye ebiyitirivu. pain clinic? Pain clinic. Get no G of those or no pain clinic. Tosobola kufuna makerenda ago kuva mu pain clinic. Oteekeddwa okuba ng'osinkana baddiira oba abanyazi. Aga amakerenda tegava mu kiriniki za bulijjo. Jjukira oli yamugambye nti ziva mu pain clinic muganda we, ekitegeeza adde amulimba. Kati yamugamba nti toli mukama wange nti ogenda kumbulira ekyokukola, mpozzi naawe ng'olina byonnyambako. Tit for tat. Oba quid pro quo. Be prepared to deal with the fees. Beera mwetegefu kuba n'ogenda kudiringa ne bafiisi. Kasita oyingira mu byamakerenda ebyo. Kati agenda okwata kuba okuvaayo genda okujja ng'ono yamulese taliiwo. Ogwana nakugambye teguvaawo gwatambudde dde, oba lwaki ogwana guno emputu nagwo nnyingi. Kati kwe kutambula nga ddamuli. Agenda olingiza mu parking yard ng'emmoloka ye teriiwo n'amanya agitutte. Kati yajja wano kyava agamba ono muganda nga atutte emmoloka yange. Kati yeetaaga muyambe n'eyiye. Njazika ku mmoloka yo. Kati yamugaa Lester ye yandeeseeko. Ye teyazze na mmoloka. Sirika. Lwaki tugamba McRae? Oba kitaawo. Nibakuwa ku zaabwe. Eyo hybrid eri bweru yani. Ya Dr. Ramin. Dr. Ramin ye nannyini mmoloka eri. Kakati alaba nga ate ye best option okwogera ne Dr. Ramin. Wetegereze. Kati waliwo ali mu make-up erudda. Ali mu kwerongoosa. Kati aba ali mu ka make-up. You look beautiful. Waliwo yamugamba nti mubalagavu nnyo. Be sure you're up for this. Yamugamba okakasa oli up ku kino. Ye profesa gwe twalabye oli. Why don't we keep up appearances? Ali ne mukyala we. Balabika beetegekera kutambula mu akawungeezi ako. Kakati twatuuka ku kabaala ka Nera. Abantu abasinga ab'oku kitundu wano batera okusinkana. Oggumya emikwano na biki. Kati kumbe emmoloka ya sheriff eyatwaliddwa epaakinze naye kabaala kano wennyini. Kyokka tulengera Lord Professor atuuka ne mukazi we. Ono ali mmoloka ya poliisi. Kakati we twogerera munnaffe Ramin, Dr. Ramin ate akutte mwana muwala Dana bali mu kunoonya mmoloka ye. Kati ne tuyingira mu kabaala. Ono yuno amawulire googera ku mukazi alabika okuba yali myaka 82 n'okusoba. Ali violent era abantu tebamweriraanya kuba mulalamu. Kakati Nera yali family friend, amanyi kitaabwe muganda wooli naye. Yamubuuza oba alina engeri gy'asobola omubudaabuda. Ku kitundu kyonna abatuuze nga muli batono mubanga ba Luganda mu community. Buli omu aba afa ku munne n'ekigwe waamu n'oba okimanyi mubanga banneyiba oba bamulirwana. Kati nga mugaa simanyi oba olowooza ne ku by'oyogera. Omanyi omuntu ebiseera ebisinga bw'aba alina ekintu ky'alowoozaako deeply ate ayinza okwogera ebitakwatagana na muntu kyali awe kyamubuuza. Kati yeebuuza engeri muganda we gy'agenda maaso n'okweyisaamu. Kati mbu yalina sheltered life obulamu bwe bw'omu buto. Teyakola messes ng'abavubuka abalabe bakola. Omanyi abavubuka baba bakola ensobi nnyingi. Kati waliwo abantu abakulira mu shelters ng'amateeka mangi nnyo ne restrictions. Ne baba nga tebafuna chance kweyisanga abavubuka abawunooneka oba abali spoiled. Kati ono yatambula n'adda eri. Kati ava ajja ng'agoberera Aaron.
What in God's name are mu linnya lya Yesu kikyokola What am I? mukazi wange ali wali Any of my texts lwaki wagaana okuddamu tesiti zange ne email had to corner you in your office to get you to agree to meet with me, and you yabadde alina omusinkana mu yafeesi ye okulabika ndi amukako musinkana n'amulimba mbu ajja musinkana n'atamulaba. Jesus Christ, Aaron, you are so full. kati ng'amugamba ekyamazima totegerekeka But stop dodging me. I want yamugamba oyagala tuddingane kwendi sinnagamba nti jagala tuddingane falls? What? njagala genda maaso na kumanya ki kituufu kyaliwo No, what? simanyi kyoyogerako ng'amugamba olaba eno mpeta ring. ogiraba Something happened to me that night. waliwo ekintu ekyantwako ekiro ekyo This up. So now you get to explain to me how the hell you're. ogenda kunnyonnyola ki ekyaliwo That's not mine. ekisooka ddala y'empeta si yange Hey, what any of this is about? ekyokulala simanyi biki bino byogerako I want anything from you. nze sina kye nafuna kuva gy'oli okuva Desemba 18 You kept. nalina okubulookinga I felt like you were hell bent on exposing us, and I couldn't. kubanga nakiraba twali ku hellbent essaawa yonna bali bagenda kutuexposinga kakati alabika yali ayenda ku muwala ono ate nga mufumbo kati ng'ate okuluzinga obufumbo bwe kati ate omuwala n'akumamu omuliro mungi omanye abakazi oyinza omwagala naye ng'akimanyi olina omukazi ewaka naye ate n'akwagala nnyo nosinga owewaka kakati bw'obeera nga naawe omutwe mukalu obufumbo bwewaka osobola obufiirwa kubanga ono ky'olina okukola kwe kumwembulwa esinga buli kikolwa kye. I thought you were going to be the one that told me what happened. kakati omuwala amubuuza nadda engulu mukudda engulu nakolola empeta eno yagyetya mu kamwa kangulu n'amugamba nze si yange kati ate ono yabadde asuubira yiye bw'ebeera yiye ekitegeeza amanyi kye kyatuukawo ekiseera ekyo mu kiro yamubulookinga ng'omuwala asusiza tekisiti bananga abaana b'obuwala bw'omanya nti omusajja gw'oliko mufumbo ekitali kibi nnyo naye toteekawo nnyo lutenteze olwo meseji zaaki ez'okumukumu ani akuwaana oyagala kwonoonera oli bufumbo oyingirewo abasajja abamu nga mukazi we bwamukyawa naawe gwaliko ebbali akukyawa ekyo mbadde mukimanyi firimu yiino Right? Like you get a second chance, and look at you. kati yamugamba mbuno olinga eyafunye omukisa ogwokubiri amubuulidde ekyama nti reviver Do me a favor and don't tell anyone about me, okay? yamugamba ojja kunyamba ekintu kimu obeeko tobaako gw'obuulira ku kino omuwala reviver era ekimuleese wa Aroni kumubuuza yamugamba ojja kunsonyiwa talina n'ekimu kyamanyi katonda wattu I'm just worried about her. kakati ono agamba yeraliikidde nnyo ku muganda we alina embeera gy'ayitamu Help that ate ebiseera ebisinga omuntu aba alina embeera gy'ayitamu enkaka also our mom, bw'atayambibwa olumu kireeta obuzibu our late moms. mbu yagenda okujjukira amazaalibwa agaali aga maama we olunaku nnyina lwafuna akisidenti nga mugamba nga kitalo maama waabwe yafa era ndowooza akisidenti yabeerawo ku katinde erudda yamugamba ojja kunsonyiwa okubuuza ennyo naye byabeerawo bitya kwena emyaka 2 Accident. kaali kabenje Em and I were both in the car. nze ne M twali mu mmotoka era M ye yali avuga Losing a parent is very hard. okufiirwa omuzadde manyi kiruma Bring the circle. solo kitembereza How traumatic. naddala mu mbeera gy'oyitamu Parents would have been. oluusi erumya omutwe Sorry. mwena muteekwa okuba nga muyita mbeera emu kitalo nnyo ku lutindo bwali ndowooza akabenje we kaali maama we yafiira era okumujjukira bambi yagendayo lwaki akozesa nnyo enjaga kubanga akyaliko badde novugiruti buli kaseera agamba oba yeyalagajjala maama waabwe teyandifudde kati ekiro ekyo yali ku lutindo awo okumujjukira naye byamutuukako we byamutuukirako kyokka byatajjukira bitya kati onannyonnyola omwala ono embeera okuva maama we yafa eki byayitamu kati atandise okukola efujjo mu bbaala gwe malaaya oyagala kumanyira kakati yakuba omukono Disease where her bones break easily. kati kumba oli annyonnyola nti muganda we alina osteogenesis kwe kuba kiringa kika kya bulwadde naye nga si bulwadde nnyo nnyo omuntu yenna nga bwagwa ku akisidenti ne weebeera ntono ne bwekabanga bamukubye luyi ng'asobola omumenyeka eggumba bonna we bamukubye kati bwebwe obulwadde bw'ayina kati ate buno ali mu kuwakula ntalo mu mabaala That all you got? kyekyokka ky'olina
kati kumbe alabika alina kyagala okukakasa. Yatandika effujjo, kumbe Aaron alengera yaleese mukazi we out. Her doctors and nurses by the time. Naye n'olwo yabadde amutegedde ng'ayagala kwogera naye kati awulira ensi emutamye ennyo. Atandise n'okukola effujjo abakankula entalo bamukuba ennyo alabo bakiyinza omujja mu bulamu obwensi. Wabula baamukuba ng'aseka busesi. How she copes to get through or to push. Baamukuba ng'aseka busesi. Bali nno bali mu munoonya. Even with how weak she looks, she made it. Yeah. Bamunoonya. She sounds pretty strong, actually. Nampulira ekyo kiwulika kuba nti alayika mugumu. Get out of the way. Kati waliwo omuto eyalengera kyava ajja bane muveeyo ate temuseka ng'oli bamulumya bati. Abatamivu batamira ne bamanyira abantu ne babakuba mu mabaala. Kati abagamba ndyoke temufaayo ono waakwatira essimu. Nel. Nela. And did what? Where? Emma akoze eki? Wa? Amaze okukola effujjo n'afuluma. Kakati bw'afuluma alina we yadda. Emabega w'akabaala. I saw them healed. Yamugamba nkulabye ng'owona ebiwundu. Ye muvubuka amugye munda. Namugamba naye tuta tewali mulala yenna akirabye. Kyavaamu eyanjulira agamba ye Roddy. Kono nti nze M. Okay. Do you know we can heal? And a whole lot Naawe okimanyi tusobola okuwona broken bones. ku muntu amenyesa amagumba. Speaking of, Omuwala ono obwedda buli ngumi gye bakuba eggumba limenyeka n'erizeewo engulu. Kati amugamba nina ekifo kye mmanyi. Dismember. You're a reviver. Naawe oli reviver. position first, but Nali njagala nnyo music okusooka a hell of a lot better than I was a month ago. naye ebintu byonna byakyuka omwezi gumu oguyise emabega. Essimu weevugira. Agenda okwetegereza muganda we yakuba Dana. I kind of Yamugamba nina obwetaavu. avoid the cops for a. Njagala nsooke neewale abasirikale. Do you think you could? Muli olowooza oyinza okunzija wano. Kakati ono amunnyonnyodde n'amugamba aliwo ekifo gy'ayagala okukola ki okulaga. Abantu abasinga bali vaiva gye basinkana. Baris vaiva balina gye basinkana. Weetegereze. Yakwata byakwata n'ajja mu mmoroka ye ne yeeyongerayo. Essimu n'asuula awo. Kati ono omuvubuka n'amutwala agenze naye. Kati bannaffe batuuka ewa Nela. Thank you so much for the. Yamwebaza okumuleetako. Could do it again sometime. Tusobola okuddamu ne tukikola omulundi omulala. What is Ne tuddamu ne tukola ki? Ne nkuvugako. Nedda. Ngamba ffe nga bwe tuli. With this. Bwe tuti nga tukola ki? Don't worry about it. Tofaayo. okay, bye. Kale weeraba naye maama mukazi ono baddange. Ayagala kuddamu nkole ki? Kati yatuuka awali emmotoka ye. Kyava agiyingira. Yingira eggaali. Yeetegereza eggaali. Yamulekedde ebbaluwa ng'amugamba need some space. Kati ogenda okwetegereza ekigambo kwakiwandiise kiranka kiri awo. Kakati waaliwo ne chocolate. Bikadde amugamba amufune chocolate bba. Kati yalowooza nti oli agimulekeddewo mbona aleme kunyiiga. Kakati kyava ajjayo fayiro. Fayiro eno yalimu abantu tetumanyi oba baali ba criminal oba baali ki. Naye nga nabo bano balayika bali vivers. Abaali tebali mu registry oba. Katwakwate kubo ne tujja tudda erudda. Kano ke kakwanoke. You just can't barge. Tomala kayingira nnyumba yange bw'otyo. Awo oluggi lubadde luggule. Ke kake. I have reasonable cause. Just kidding. Omukamunye wedda kali ku kibaaba. I'm not here for this. But Siri wano ku bintu ebyo. if you don't play your cards right. Njagala ozanye nange kaadi bulungi. Tuula wansi. Ebintu byanywa tebikkirizibwa mu mateeka okwatibwa. Wabula buli musango guba mukulu okusikira omulala. Kati leero tazze kukwata gwanja galiwo omusango omukulu singa n'omukwatira enjalaga. Kati sherifu yajja asinkane Nela. Agamba ensi emutabukidde.
ebintu birabika bimuva mu ngalo, famire ye, ekibuga, omulimu gwe. Yamugamba omulimu gwe mu kibuga kino abantu bakulonda, jjukira basherifu balonde nga olaba bakiyamani beerosi. Namugamba olina gwe kennyini okwesiga gwe, olina okutambula mu kibuga muno ng'okola kyolowooza ekituufu, ebisigadde bijja kwekolako byokka. Teweeraliikirira nnyo, ebintu ebisinga tebyetaaga kweraliikirirako. Buli w'obyeraliikirirako nnyo oba obikeereeso okukola omulimu gwabyo, gwekola bibyo n'ebirala bikole ogwabyo. Yagamba tuli mu kukyandolinga naye nga bw'omanyi ebintu ebibadde byangu. Listen, things have taken a turn out here, and ebintu biringa ebikyusa eruuyi eno. Always told me you owed me one. Naye nga bulijjo bwe nali nagamba nti onkubanja, nina kyenjagala onnyambe. Kaakati twatuukira eno. Ono yajja n'ekiveera ky'amakerenda ge yasanga mu luumu ya munnaffe M. Kati kubanga ono ye mukwano gwe gwe bayita K, bwe baali banywa bonna enjaga oba oliawo yagimuyigiriza, kati amugamba mugigulawa. I just left her some pot to help with the pain, and for all I know, that's all she does. Kakati mbu yamuguliranga amadagala ago. Olumu mbu enjaga omuntu oba olina obulumi bw'owulira abamu bamanyi okulumu ebinywa n'emisuwa ne bibaluma, kati ng'amugulira ezo enjaga zimuyambeko ku bulumi. Njagala onnyinyonnyole. Look, Kakati good, all right? kale yali tali bulungi. As hell, and she'd been really depressed, and then Nze namulaba ng'alina depression. trying to help her get a quick little fix, and Twali tulina omutereeza omufuna ekinaamuyamba. Ki ky'otegeeza ekinaamutereeza? Ki kye mwakola? she did. Kye yakola? Look, I heard you guys talking. Nabawulira nga mwogera. No, Emma's Nze nkimanyi emu reviver. and I knew I shouldn't have taken her there. Shit. Manyi kale sandwadde nga mutwala okumutwala wa. Hey, Ke you got her something, and she. bw'oba olina ekintu ky'omanyiko kuyembulira, So this is your one chance. ye chansi yo yokka. Where did you take him? What? Wa gye wamutwala, ki kye wamuwa. Lady, stop. Nnyabo lekerawo, gwe tompita nnyabo kusinga obukulu. Asking the wrong questions. Anti obuuza ebibuuzo bikyamu. Who killed him? Nze mmanyi eyatta M. M waliwo eyamutta. Ogambye ki? Ono agambye amanye eyamutta. Katonda watu. Kaakati n'ebintu bikyuseemu. Nagambye tulaba part 2. Wetu bwefundikidde. Tugenda kuba tulaba episode 3. Tuva ku muno kyagiraba. Ronnie's Entertainment nga bulijjo. Akuume. So still that I choked when I raised up both of my hands to yell bingo. I was looking around trying to track down who the biggest threat would be. Seeing the fear in everybody's eyes.